Yes, ku nsonga yennyini Musumba ndozaleka video busaasaanidde emikutu wonna ne mawulire twabirabye ku kabaga aka surprise aka Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulu bamulese ku kitebe ng'akuza amazaalibwa ge ne wabaawo parade yalabiddwa ng'aba foot soldiers bambadde ebimyufu nga bamukubira salute era nekye yakoze naye kennyini okulambula ennyiriri wa foot soldiers amagye gavuddeyo okuyitira mu Felix Koyaji ne baga nti nupu bw'etakomya bintu ebyo abaana bano bakwatibwa era bavunaanibwe mu General Court Martial olw'ekikolwa ekyo bw'ebikolwa ebyokweyisa ng'ab'amagye. Ati kyova bakulayije naye mukwano gwe kulayije simanyi kikyobadde kubanga ekyo tekivunaanisa muntu mu Court Martial. Kati kale abaana b'amasomero bakola zi parade ne bayimba n'ennyimba z'amagye ne bakuba n'ezisaluti bonna bagenda bakwata in schools. Kimanyi bulungi nti mu masomero bayimba national anthem, bayimba ennyimba z'amasomero babeerayo ne gundi ne bagaa tugenda kukola parade bonna bagenda bakwata. Ate mu churches waliwo Salvation Army oba manyi ba Salvation Army, waliwo Boys Brigade eya Church of Uganda Boys Brigade nabo babeera ne gundi zaabwe balina ne uniform ziriko ne zicepe bonna bagenda bakwata babavunaane. I think waliwo problem etulemye okutegeera bwe kiba nti constitution ewa buli munnayuganda eddembe erya conscience waddembe okuyisa nga bw'ayagala okwambala ebimyufu abanupu bye bambala uniform y'amagye ye bwe bakola parade ne kibafuula abajaasi. These are young people abalina passion. Kyannaku okuba nti mu kiseera kino retired Colonel Dr. Kizza Besigye ali mu nkomyo ate nga nze tumi talina musango gwe yazza mu mateeka ga Uganda. Abakulu bagamba yali ayagala kulya okuwamba gavumenti kujjako gavumenti aseketerera gavumenti naye. Do you know what I said? And I repeat it. Treason ogwo omusango gwandibadde guviira ddala ku penal code. Tegulaba mu makulu. The first traitor ate nga naye akyogera traitor ye Yoweri Kaguta Museveni. 1971 yali 71 yali 72 bwe batandika okuyeekera gavumenti ya Amin. Singa bamukwatako ne bamuvunaana treason yandiwonye yandibadde mufu. Then 1981 up to 1986 he was a traitor. Singa bamukwatako kumuvunaana yandiwonye. Mu 1980 twakuba akalulu eyakategeka ye Paulo Muwanga. Museveni yeesimbawo mu UPM ne yeesimba ewaabwe ne bamukuba Kyabugazi oba yali Mbarara North constituency mu kiseera ekyo ne bamukuba Kyabugazi. Yamukuba ekyobugazi ye Sam Kuteesa owa DP era Sam Kuteesa n'ayingira parliament ne batandika okubeera mu Ssemwogerere. Naye Museveni ye yalimu okuyitawo olw'okuba yali takkiririza mu mateeka. Fo kyogamba nti kambaleke bafuge sinsi nze obululu bwange tekuliko babbye yasalawo genda mu nsiko. Oyo si traitor. So Museveni ye traitor nambe. So correct. Was it a strategic move ya President Museveni okubuyinga out bannaddiini oba this is just greed na butaba nansa na integrity obw'abannaddiini? Both ways. Both ways. Kubanga mu COVID bannaddiini nalaba ba bishops aba Church of Uganda bagendewa Mukulu Salim Sale nzijukira yabawo obuwumbi 5 obujjukira bulungi 50 billion ozijjukira baalinya na bus ne bagenda paka we nga bambadde amajolobera gaabwe n'abawo obuwumbi 5. Genda obabuuze bameka abakwata ku buwumbi 5 ne bawa constituency baabwe bakiikirira oba abakkiriza baabwe twafunyeyo obuwumbi 5 okuva ew'omukulu.
2 bw'amanya nti bali that corruptible basobola okulya sente ne basirika n'atandika okukola ebibi byayagala kati yogera scratch my back I'll scratch yours gwe yogera byenkola nja kubatiza kujjeko okubatiza kati ndozo kiraba so kati ono ye abakozesezza amanye ebikolobero byabwe he actually covers them oli agamba eyali ebisiyaga yagamba president yamutaasa Pastor Kayanja simanyi ekyoli oyo bishop omulabi asabye emmotoka tagisabye Mukama Katonda agisabye president naye nga abantu bwe bagendayo okwagala emmotoka abasabira Katonda okiraba omanyi bagenda ne bagamba naye Pastor Male oba kiki oba kiki naye nze bagamba wake up we need to wake up. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abatakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 7 noti 724 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Kale abakulu abali ku Uganda ey'enkya tubaaniriza nnyo mwebale tugobera n'otuwoba kuba feedback ebyo tubaweereza yenze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala ndi ne muzzukulu wa Namwama yes Musumba Moses Solomon Male tukuweereza tusinziira mu kibuga Kampala okuva wano e Kawempe mu ssaza lya South Kabaka eri ekyaddondo. Ensonga zetugenda okwogerako zeze zigenda maaso mu ggwanga Uganda. Batera okwagala okuwayamuko ne Musumba Male ze namba zolaba ku ssimu mulunzi mulimi ate era alina business wano wenyini wetuli e Kawempe oyambukira ku police ye Kawempe ku kuberi erya Mbogo nene wetuka ku police ya Kawempe stage ya border baagala okubeera nga musinkana n'okubeera nga akwaluliza amagi ag'enkoko ag'embaata aga buli kimu okuggyako embaata kabuzi bweyangamba ssekkoko n'endala. As far as poultry is concerned, alina breeder wano ewaka ate era alina n'emmere y'enkoko nadde
ndiko eyo ematugane nga aliwo abaka abeemulugunya ku quality y'emmere y'enkoko. So Musumba Moses Solomon Male alina n'emmere y'enkoko eri ku Lwettula ye Male Poultry Farmer, Male Quality Poultry and Animal Feeds. Yes. Era gwe yeetaaga emmere y'ebinyonyi wa poultry era ojja kubeera nga oyogerezeganya naye. Musumba Moses Solomon Male y'omu ku abo abakyayimiridde mu lutalo lw'okulwanyisa omuze ogw'ebisiyaga era he has stood the test of the time. Bintu byabadde ayogera this year Donald Trump yavuddeyo n'akirangirira nti ddala kituufu eggwanga Uganda libadde ku mwanjo nnyo ku ssebazinga wa Africa ku mawanga agateekebwamu ensimbi USAID okuvujjirira omuze ogw'ebisiyaga millions and millions of US dollars zibadde ziteekebwa mu buli mwaka. And he has been on record okukyanga ntandika mukyaza ku Delta TV and up buli mwaka zakyogera. So 2025 obudde bwamwejjeeredde. Yes. Jeno Mugisha muntu yatokyewugera time. So Musumba Moses Solomon Male olutalo mwaka 2025 ndowooza adde batakiza adde bawakana. I think now mukitegeera kyazayogera nti government ye Uganda ewagira omuze gw'ebisiyaga naye bino byakutuwuddisa kutulimba bweyisiza etteeka n'agenda mu parliament n'abeera ku record. So I celebrate him as a journalist for being consistent, persistent, ate era n'anywerera ku mazima aho gennyini g'ebyo byayogera. He's a counselor abudaabuda abantu bonna all Sifias abafumbo bavubuka n'abo ba victims ab'omuze ogw'ebisiyaga benzize ndabako abamu be interviewinze nako n'abamu bayambye n'abasomesa n'ekirala okuba budaabuda. So b'amasomero mumwetaaga okubeera nga abudaabuda abaana. Many people Musumba ennaku zino bali psychologically and mentally ill. Okusinziira ku report ya Daily Monitor yali ya 2021 nti kumpi buli muna Uganda ali mentally ill naye variation ya yeddalu. So enamba ezo osobola okubeera nga balwadde ba mitwe. Bannayuganda basinga obungi balwadde ba mitwe. Naye nga ekisinza okuleeta obulwadde bw'emitwe kwe kusoomooza kwe basisinkana mu bulamu. Yes. So kirungi nnyo okubeera ng'oyogerezeganyako naye ate era n'okumuwa business mirimu gye gya farming oba agriculture byonna okubeera nga ate era supportinga small scale industries oba n'abantu bannaffe bannayuganda. Ensonga ze tugenda okwogerako nsobola okukyogera kati legal detention illegal detention ya retired Dr. Kanokiza Besigye olw'ensonga nti the court, Supreme Court gyebuvuddeko yakirangirira abo bonna abawozesebwa kooti y'amagye naki baliyo illegale era sabbiiti gye twogereramu eno yennyini olunaku lwadde lwa Sande olw'eggulo twakitegeddeko nti yaleeteddwa mu the clinic eri ku Village Mall Bugoloobi ng'embeera ye mbi. Negense byokufuna before this show era gakakasa galaga nti ali mu mbeera mbi ddala. Abakulu abagenzi omusinkana bannabyafuzi okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu, David Lewis Lubongoya n'abalala bannabyafuzi bakakasa nti embeera gy'alimu si nnungi era abadde ne ku hunger strike. General Moses Kainerugaba ye CDF ate era ye mutabani w'omukulembeze akyakalambidde agamba nti ono balina okumutta obutasukka mwaka guno. Nti olw'ensonga gy'awa is a traitor munnanfuusi muli wankwe. So ekyo tulina okitegeera tulina n'okuyita ku okuba toki naku lwa jana luwumu lwakuziddwa nambuze Musumba ono baddala kituufu olunaku luno lukyalina amakulu in line with silence oba okusirika kwa bannaddiini. Musumba nkwaniriza nnyo so kunamuzize kuba tugoberera ssebo tugende mu maaso. Uganda enkya mwenna abalabi Mukama yeebazibwe mmanyi musinzira mawanga ag'ebweru ag'enjawulo n'aga wano. Abamu bwe mufuna ng'ebyo n'oweereza message abamu bampeereza message ku WhatsApp weebale kuyimirira. Yeah, that's good. Baga kati tulina gwe gw'otwogerera. Ekyamazima kiri nti ate nze ndaba nti sirina kyenkola. Okay. Contribution yange entono naye ate n'olaba nga abantu bagamba nti kugwe kwe tusibidde olukoba. At least you speak out our minds. And you've been consistent. Yeah. So nange nenkyebaliza Katonda. Omanyi Katonda bw'aba akuyise yimirira
bw'omutenguwa n'otiitiira kitegeeza mandate gy'olina nga munnaddiini mu Proverbs 31 yimirira yogerera ekisooka abanafu ekyokubiri bannamwandu bamulekwa ekyokusatu abatulugunyizibwa nga tebalina bwogerero the oppressed and voiceless eyo ye mandate gye tulina nga ba leaders era bw'otogikozesa kitegeeza you are not even worth era newunya bannaddiini abasiisiriza obusiisiriza nga bakyasabira eggwanga president waali basaba mirembe ne boogera ku mirembe bano baani we bali abali mu gavumenti bonna we bali ne bataba rebuking nti naye kyokola kikyamu omuntu ono twagala afulume ekkomera kubanga every now and then bannaddiini ab'ebika ebyenjawulo basinkana president ne ttiimu ye basinkana muhoozi basinkana singa bonna bayimirira as a team sikiwa nti impunity gye tulaba yandi continuance naye kyennaku kiri nti kati bannaddiini balinga part of the state bakolera state balina kugiwaana kuba mwe balya balina kugiwaana kuba yebabikkirira nebakuuma omanyi nti bw'oba n'omuntu nga yakukuuma ne bw'aba akola ebikolobero osobola okusirika nti bwe naayogera ate nanvaamu bwe naayogera nankola kino naye nga tuli mu biseera ebizibu era nze nakugamba ne luli twetegekera okulonda siri enthusiastic at all titugenda kuba kalulu kubanga waliwo kye tuyita events that spell disaster bw'olaba ebigenda mu maaso tebiraga nti akalulu kayinza okubaamu amakulu ekisinga okuneewuunyisa pulezidenti waffe ye muntu eyakyayira ddala judiciary nga tanafuuka na president era kyovula mu 1980 bwe babba obulu wadde tebabba bubwe yasalawo ayingira ensiko naga ngenze kulwanyisa kubba bululu naye n'agattako n'ebyobubbi bya ssente n'agattako kwegamba impunity n'agattako arbitrary arrests n'agattako gundi arbitrary killings omuntu bamutta nga tawozezza nakwoza bamukwata ne bamusiba nga tawozezza ojjukira mu 60s Obote bwa abrogating a constitution eyaliwo ya 1962 n'agiwera n'akola iye gundi yayimba akayimba obuyinza mbweddiza siwawabirwa olwo n'asiba abantu nga kibwakola olaba nti impunity eyo Obote gye yakozesanga mu 60s nga maze okujjawo ssemateeka eyaliwo ye impunity gye tulaba tudde so tewali njawulo era bwebuuza lwaki Obote bamuggyako tu Amini yali akkiririza ekisooka ali responsible ku kufa kwa eyali Benedicto Kiwanuka wadde ate ebize bivaayo bigamba nti ate Amini si yamutta abaali balwanyisa Amini be bamutta ojjukira ne Volkswagen gye boogerako ndoza yali ya Benedicto Kiwanuka emmotoka gye boogerako nti ate yagivuga naye amanyiddwa Saamini katolaba nti buli ababeera mu bukulembeze bawandiika ebyafaayo ebyabwe ne bwe bamala okuvaawo ne tuleka tulaba the real history entuufu so kyannaku okuba nti mu kiseera kino retired Colonel Dr. Kizza Besigye ali mu nkomyo ate nga nze tumi talina musango gwe yazza mu mateeka ga Uganda abakulu bagamba yali agala kulya okuwamba gavumenti kujjako gavumenti aseketerera gavumenti naye do you know what I said and I repeat it treason ogwo omusango gwandibadde guviira ddala ku penal code tegulaba mu makulu the first traitor ate nga naye akyogera traitor ye Yoweri Kaguta Museveni 1971 yali 71 yali 72
bwe batandika okuyeekera gavumenti ya Amin. Singa bamukwatako ne bamuvunaana treason yandiwonye. Yandibadde mufu. Then 1981 up to 1986 he was a traitor. Singa bamukwatako kumuvunaana yandiwonye. Mu 1980 twakuba akalulu eyakategeka ye Paulo Muwanga. Museveni yesimbawo mu UPM ne yesimba ewaabwe ne bamukuba kyabugazi oba yali Mbarara North constituency mu kiseera ekyo ne bamukuba kyabugazi. Yamukuba ekyobugazi ye Sam Kuteesa owa DP. Era Sam Kuteesa n'ayingira parliament ne batandika okubeera mu Ssemwogerere. Naye Museveni ye yalimu okuyitawo olwokuba yali takkiririza mu mateeka. Fo kyogamba nti kambaleke bafuge sinsi nze obululu bwange tekuliko babbye yasalawo genda mu nsiko. Oyo si traitor. So Museveni ye traitor nambe. So kole taba traitor. Taba traitor. Aba traitor. Abantu bakubya akalulu tebakulonze. Balonze Ssemwogerere. Ssemwogerere naye bamubbi naye gwe tebakubbye. Twasinga kituufu yagenda mu nsiko kulwana kubba bululu. Bwe yandiwangudde yandigambye Ssemwogerere kwata enkasi. Kubanga gwe wawangula kwata enkasi. Ffe gwaffe tugumaze. Tandika okugabanya. Naye yo lwakwata obuyinza yabwezza bwezza. N'agamba tugenda kufuga emyaka egi 5. Bwe giggwako obuyinza tubuddiza abantu. Emyaka 5 giba teginaggwako mu 1989 ne baleeta amendment mu nfuga ye NRC. Aba DP abaali mu mukago ne movement ne bakkaanya nti bwe banaakireeta ekiteeso ekyokwongezayo NRC bajja kufuluma. Bwe baakireeta ku fulo ya parliament then eyali ekubirizibwa Moses Kigongo Alhaji kwaye yali speaker mu kiseera ekyo. Njagala okutegeeza omuntu omu yekka yayimirira his ground ye Waswaziri Twawula. He walked out. Abalala bonna obunnanfuusa obuli wano si kiwa nti bulina awalala we buli. Kwanga okukkanya nti we are going to walk out niyo omusajja n'afuluma ogwo omu yali amanyi. And I'm sure nti Waswaziri Twawula kimuhontinze. Era simanyi oba okutuusa kati nti yali awonya. Like I don't know whether he has ever healed. And si kiwa nti asobola okaminga to terms n'abantu abo abamubetraying nga bakkaanyiza tetugenda kweyongezaayo. Ku entandikwa yonna yonna ey'obuzibu kweyongezaayo. Yes. Then 1994 tulonda CA delegates. 95 Constituent Assembly etula era etukolera Ssemateeka. Ssemateeka ng'alimu provisions ekisooka limit y'emyaka 75. Term limits 2. Era constitution eyo president waffe n'agamba nti aligikwatako. Yagiwaana nnyo ng'alaba amakulu amatiribo. Tosobola gikwatako. It is teri choosable. Yes. Teri asobola gikyusa. Unfortunately n'emyaka 2 tegyawera ye 10 gyawera bukya egira ne baleeta ekiteeso nti bajjewo ebisanja komo ku bisanja. Wagenda okuyita emirala nti ate ekomo ku myaka nagyo bagijjeewo. Ekitegeeza constitution bagijungulire ddala bagifudde totally nothing. Kati gist of the matter neesigala ki ndoze ekirimu ye human rights. Kyekumi gyali teginnawera gyali mwena kwa yava ku 2.5. So kaakati bw'olabanga bazze bakyusa Ssemateeka bagikyusizaani muntu ogwo. Now ojjukira issue ya junk helicopters. Yes. Yajja ndoza by around 1999 junk helicopters zaali zitandise okwefumba. Era omusajja yali whistleblower eyavaayo okukyanika bw'ati yali retired Colonel Dr. Kizza Besigye n'ajjayo junk helicopters. Omuntu omu yekka gwe nzijukira eyazzaayo ssente ye mukwano gw'abangi Sali Musale
yagende wa mukulu we Kaleba akandwanaho nagandi mukama wange nti anze bampaddeko emitwalo 8 gya dola gigino simanyi oba gyalagawo bwe yagizaayo but kiri ku record nti yazizaayo n'azitwala ewa mukulu we anti oba gizaayi togenda mu Bank of Uganda simanyi naye nga tuli sali musale ali ku record nti ye enguzi gye baamuwa yagikwata n'akola ki n'agizaayo naye nga eyatubuulira enguzi eri mmagye yali retired Colonel Dr. Kizza Besigye nfo kyayo PDF okumusiima baamukwata batandika muvunaana nti ayabiza ebyama byaki byamagye era whistleblower nti sente zabbibwa ate baleeta helicopter basiigako obusiizi naye nga baleeta janka mwali temukyali zaali tezikyasobola kulwana ntalo okiraba mu kifo ky'omusiima actually yandibadde aweebwa na promotion bakwata mukwate batandise mutulugunya nozalaba gyayise mumagye nagandiza amagye nga avuddemu era ekyamutaasa kyali eki kwesimbawo okuba president mubiri gumu era ojjukira nti nakyo tekyali kyankuba yasooka nadduka nagenda tuza South Africa then eventually he comes back bwakomawo wano bamuyingiza kadukulu nomination ye bagimukolako ng'ali mu kkomera ojjukira that incident ti retired Colonel Dr. Kizza Besigye okumulangirira nti candidate yali mu kadukulu yali luzira gyali olwaleero that man has done a lot okulaba nti democracy alongooka wano naye lwakubanga nti abantu betulina tebakkiriza mu democracy musajja wattu emiggo gye bamukubye tiyagaasi makomera mwayingidde buduukulu ojjukira nti ye musajja abadde atambula alina okuwoleza saidi simanyi zembalala eriyo gye bamuvunaana ate alina okuwoleza wano ate alina nakasongola kwegamba nga olabira ddala nti it is total persecution mu civilian courts okiraba bamuvunaana kino misango egitali gimu era okutuusa kooti lwe yalangirira nti omuntu okumuvunaana in different courts over the same matter eba tekyali kuvunaana waba kiba kifuuse persecution era Supreme Court yakirangirira okiraba tebasobola kuvuna ne bakuvunaanira e Kampala ne bakuvunaanira e Mbarara ne bakuvunaanira e Fort Portal ne bakuvunaanira e Iganga bakuvunaana musango gyonna related misango gigimu eyo okwo kuba tekukyali kukuteeka mu mbuga z'amateeka nti waliwo obwenkanya wabula baba bakoze kye tuyita persecution era ensala yajja kwani ku Kizza Besigye yatuinterpretingedde amateeka tiyebeera persecution retired Colonel Dr. Kizza Besigye asimye omusingi ogw'okulaba nti wadde waliwo ekibiina ekifuga naye ate waliwo n'ebirala ebikola checks and balances ate bannaffe bye batayagala afubye nnyo okulaba nti Uganda ebeeramu enfuga ey'amateeka naye eganye kubanga bwe yagamba nti babbye obululu bwe mu 2021 yagenda mu kooti teyagenda mu nsiko Museveni obubwe tebabubba naye yagenda wa who of the two believes in the law retired Kizza Besigye mu 2006 era ne babba obululu bwe n'agenda wa era mu kooti ndowooza kooti weerangiririra nti obululu bwabbibwa naye kitebiriwo byonna tebikyusa kinini kitebusobola ne stilu ng'agenzewa mu kooti 211 stilu n'agamba obululu babubbye era kooti 2016 n'agamba ti kale ebyogenda mu kooti tebikyagasa n'agamba nze kanerangi nze ndi president w'abantu si president wa Uganda ne people's president nga bw'olaba Princess Diana ayina we yatuuka ng'alaba ebyobwakabaka bw'Ebungereza bimusobedde n'aga nti nze mbitadde
n'agamba nendi princess of people's hearts. Okijjukira bulungi Yes. era ye Diana kwega ye muntu yali princess of people's hearts, queen of people's hearts, nga buli muntu yayagala Diana. Similarly Besigye yaga nti oba president wa Uganda buganye ninze ndi president w'abantu, people's president. Okiraba ate era ne bino byakola nti yerayize bamulayize nabyo olaba nti really kwegamba ng'agezaako okola nti oba these people banaafuna ensonyi naga nti okay kekyo tukireke tubadde tukoze kino ne kino naye ndoza tutuze ku point egamba nti tewali nsonyi tewali kuswala kwoli bw'akola statement nti tugenda muhanginga. Yes. Tugenda muhanginga nga ne due process of law tennatambula. Kitegeeza nti already ali condemned as guilty. So nga ate ssemateeka waffe agamba n'amateeka gaffe nti omuntu talina musango wabula ng'avunaaniddwa ne gumukkamu. Yes. Omuntu apresumingibwa okuba innocent until proven guilty gwamuwawaabira gw'olina obuleeta obukakafu obulaga nti ddala mumenyi w'amateeka. Gavumenti tennabuleeta. Nyo already abali mu gavumenti bagamba nti mumenyi w'amateeka era agenda kuhangingibwa. Gw'olaba ekyo kiba kijja. And then clerics ne basirika. Oba lwakuba ayogedde CDF oba Mujaasi we bw'anankima bw'anaakola ki naye nga ate byonna byonna eby'okutya bw'oba olina abaana ng'olina abazzukulu nga Uganda ekuli at heart ng'oli munnaddiini olina constituency ennene gy'okiikirira. Abamu ku bo mwe muli abatulugunyizibwa, mwe muli abagobwa ku ttaka, mwe muli ababbiddwako ebyabwe, mwe muli abali dispossessed of life, mwe muli abasibiddwa obwemage. Kati oyinza otya okubeera comfortable ng'oli munnaddiini kyokka nga abantu bo ab'omu biti ebyenjawulo ebyo bye bayitamu. Waliwo abadde ku X nga bagamba nti bannayuganda babetrayinze retired Dr. Kano Kizza Besigye. Do you concur with that statement? Omuli bannaddiini, activists n'abalala. Look, the people who have betrayed retired Kano Dr. Kizza Besigye are the very people with voices. Tojja gamba musajja Musamba Nanda nti abetrayinze Kano Besigye. Talina busobozi. He's a nobody. Era bw'avaayo yenna essasa erimulimulya, everybody forgets about him. Abalina eddoboozi babetrayinze batya Besigye? Archbishop Stephen Kazimba Mugalo. Archbishop ow'Abakatuliki. Mufuti, bamufuti bonna. All of the clergy, the Pentecostal pastors, all of the clergy, House of Bishops. Simanyi kiraba. House of Bishops. They've all betrayed. Actually, teba betrayinze Besigye yekka, babetrayinze the entire Ugandans. Babetrayinze Uganda. Reason, if something happens to Besigye nekikoloza oluyiira, Uganda tekaba omusaayi. Tekaba omusaayi. So kakati tebabetrayinze Besigye yekka. Besigye has paid a price and Besigye is paying a price. But the real betrayer, the real traitors are these people in the robes, men of the clocks, abalina eddoboozi abatalikozesa. Bannamagye bagenda ne basaba mu masinzizo ag'enjawulo. Bawulira njiri ki ya ssente kubajjamu ssente. Bawulira njiri ki ewana buwaanyi. Twali naawe wano. Nekugamba nali shocked. Ye Bishop oba ye Makumbi erinnya ndyerabidde wa Central Buganda ng'afunye omukisa okusinkana president. Afunye omukisa okumugamba naye abaana baffe abato abawagira ebyobufuzi basibibwa, bakubibwa, bakwatibwa. At that time ojjukira waliwo bye baali bakakwatira e Kenya. Ne babasimba mu mbuga z'amateeka. Abanuupu be babanja. Abakwatibwa mu 2021.
simanyo kiraba. Yes. So many twina families nyinyi zibleedinga nenga zibleedinga lwa byabufuzi naye nga ate ababizanya oba ababikola be batusuubiza emirembe n'enkyukakyuka eri fundamental. That bishop erinnya simanyo bayeye wa Central Buganda president bw'agendayo yasooka n'asabira eggwanga lyonna n'aliwonga mu maaso ga Katonda. N'ekyannuma bw'atuuka okusaba ebibye n'agamba Oweekitiibwa president omanyi waliwo bino tumaze okusaba naye waliwo kino ndye munnange omanyi gwe Katonda ddala biri nsabye biyinza okuba nga tebiwulirwa simanyi oba oli awulira naye gwe oli Katonda awulira eno kyemmanyi esaala ye akati omanyi emmotoka gye wampa ekaddiye ate 226 gutuuse oyo bishopu abakkiriza nti Katonda waali kitegeeza nti akutte President Museveni n'amwelevatinga n'amutuusa ku ddaala lya Katonda amulinnyisizza eddaala amufudde Katonda. When you make the president your God kitegeeza tokyalina ky'osobola kumugamba kati olinda bulinzi ye Katonda waakole ki akulagire. Yes. Another bishop Wesebei. Yes, this is our Lord. Amen. Siyo Yuyu yani President mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze ti waliwo bingi bye tulowooza nti birina kutuuka soko yimirire ka onzikiriza PS n'emumu soko yimirire ka Oweekitiibwa president my lord my lord mukama wange my lord. How do you make the president your lord? Fetugamba the Lord is my shepherd kati ye Museveni is his lord. Kazanyi bakawulire ti waliwo bingi bye tulowooza nti birina kutuuka singa onzikiriza PS n'emumu obugambo bwange ne bugende wuwo naye emotoka yange esebo yakaddiye tejja kumalako 226 ng'ate omanyi tuyingira 226. Mukama akw'omukisa n'abakulu bano bonna we bali naye PS bw'omutuwa sebo nemuwa bukagambo kano n'akatwala ojja kuba nkoze bulungi sebo president. yabyogera yabaali Gomba ku lunaku lwa National Heroes Day Anniversary Celebrations lwali kumakya ssaawa 5:35 ye bishop ani erinnya ligira waneeno bayimakomyo bayane erinnya ligenda nelimbula naye oyo president bishop asabye Katonda we mukama wange wakiri yani mwise president ni mukama wange ekitegeeza yakukozesa either yakukozesa oba ye Katonda we. Yes. Kubanga oyo yabeera mukama wo. Yes. Your Lord. Simanyi kiraba. Daudi yagamba the Lord is my shepherd. Mukama ye musumba wange. Kati ono yagambye President Museveni ye mukama we. He is his Lord. My Lord the President. Akati gwe nawe soka webuuze bw'abanga president ye mukama we kati ono agenda kwogerera ki wa Katonda akulimbe nti tusabire eggwanga. Ekyokubiri prayer breakfast ezitagwa. Ekyokubiri president agenda kumugamba ki ng'ogyeko okusaba emmotoka era emmotoka kyekyo ye kyekimuluma si bantu basibibwa si bantu babbibwako mataka. Yes. Si injustice etuuse ku climax in these times. Nolaba abantu 2,000 bagoba ku ttaka 1,000 bagoba mulimu n'obukadde obuwedde ku mpagala obuwanga bw'abafu babuzikulayo babusuula eri babba ttaka. Who speaks for them? Was it a strategic move ya President Museveni okubuying out bannaddiini oba this is just greed na butaba nansa na integrity obw'abannaddiini? Both ways. Both ways. Kubanga mu COVID bannaddiini nalaba ba bishops aba Church of Uganda bagendewa mukulu Salim Sale nzijukira yabawo obuwumbi 5
obujjukira bulungi 50 billion ozijjukira baalinya na baasi ne bagenda paka we nga bambadde amajolobera gaabwe n'abawa obuwumbyaga 5 genda obabuuze bameka abakwata ku buwumbi 5 ne bawa constituency baabwe bakiikirira oba abakkiriza baabwe twafunyeyo obuwumbi 5 okuva ew'omukulu 2 bw'amanya nti bali that corruptible basobola okulya sente ne basirika n'atandika okukola ebibi byayagala kati yogera scratch my back I'll scratch yours gwe yogera byenkola nja kubatiza kujjeko okubatiza kati ndozo kiraba so kati ono ye abakozesezza amanye ebikolobero byabwe he actually covers them oli agamba eyali ebisiyaga yagamba president yamutaasa Pastor Kayanja simanyi ekyoli oyo bishop omulabi asabye emmotoka tagisabye Mukama Katonda agisabye president naye nga abantu bwe bagendayo okwagala emmotoka abasabira Katonda okiraba omanyi bagenda bagamba naye Pastor Male oba kiki oba kiki naye nze bagamba wake up we need to wake up these are realities a clergyman needs a car asaba president omuntu a civilian oba a peasant bamuteekako mikono now Bishop Wesebei erinnya ndyerabidde ye president bw'abaddeyo ng'ali mu operation wealth bagitaani PDM yatambuza nga sente ze bagaba ntono kwezo zaakozesa okutabaala eggwanga bw'agenze eyo Bishop Wesebei kifo ky'omugamba naye w'ekitiibwa president ye singa sente z'okozesa okutambula okutusomesa singa zigendera ddala walimu okujja abantu mbwavu tekyandisinze kuba olunaku olumu the fleet of cars buli kimu expenses zisinga n'enguudo ezisibibwa asobola okuyitawo kakati naye omanyi kye yakola ow'ekitiibwa president tusaba Katonda akuzze buto ye asaba president adde buto kati oyo omusuubira kukola ki nga Besigye ali mu kkomera omusuubira kukola ki nga bannayuganda bakaaba babbibwako amataka so nga ate ne church nayo yeetabye mu kugoba abantu ku ttaka kati olaba nti omuntu akyalina obuddukiro ewa Katonda yes n'emboozi gye nalabye yabadde ya Pastor Kayanja wayeeruweeru nti waliwo era ettaka libakaayanira n'abantu naye nga wandisuubidde nti the church responds naye bayogere nabagamba ebigire byamateeka ebyo ng'olaba arrogance and there is no empathy and sympathy kati kankubulire all churches zigoba abantu ku mataka okiraba totally ruthless totally reckless kati omuntu addukirewa era simanyi kuba Yesu bamusinza Yesu bamugulumiza naye singa akomawo leero simanyi kyayinza kukolera bannaddiini nze nsuubira bwaba bwe yayingira mu yeekaalu mu Matthew 19 Matthew 21 yakwata mbooko kyensuubira singa ayingira leero yeekaalu Matthew 21 nga bwe yawandiikibwa tasobola kukwata mbooko akwata bazoka oba akwata babuyita batya buno Ukraine bwekozesa okuba Russia bu drones akwata ka drone aka nti ako kakagende kakube oba kakube namireme oba kano kakube rubaga oba kano kakubewa kubanga abali muri abajjuddemu bali so greedy tebafaayo empathy tebalina concern for the plights of the masses. Kizza Besigye kati abandi badde bamwogerera bebanji banaddiini ne bamwogerera bonna basi buli omu agenda naga nti owange nange tebangattako President musajja agenda nnyo mu church ne mukyala we atambula ne Bible bw'oba tosobola gamba Museveni gamba mukyala we kubanga omukyala tasobola kubeera nabbaawe mu buliri n'atamugamba naye owange omusajja oyo labulira abantu bye boogera simanyi okiraba ne bonna Mama Janet bw'agenda okusaba basinza musinze President bw'agenda okusaba basinza musinze abapentekote bo
muwala wa president basinza musinzi bwayogera Katonda yaba ayogedde Musumba kakati muwala wa president bwayogera bagambye Katonda si yaba ayogedde kakati ne muwuddisizibwawo naye nze ngamba bwe nti nga Moses Solomon Male eggwanga likaabye for so long omusaayi guyise for so long bannayuganda bakooye entalo bakooye okuyiwa omusaayi nze ndi kwaba bagamba nti every life matters omusajja bw'abanga yasalawo tukamawo tunaagamba nti movement njikooye ogwo teguba musango kiringa agamba nti omukyala bw'aba asazewo agambye nti anobe otemutte mwagalizeeko ku mikisa agenze probably alina abaana bo naye ogamba nti omukazi afa omukazi abonebone okay agenze akubbye alina byakoze naye at least olina wootuka n'ogamba naye kasita emyaka 6 yali ambugumye emyaka 10 yali akola ki yali ambugumye n'ogamba omukazi njagala bamutte bussi kati n'abaana bo ne bagattako nti afe njagala nkuzanyira ebigambo bya General Felix Kulayigye bannayuganda bye ba no waliwo abantu simanyi byayogedde nga alaga nti Besigye balinga gwe basonyiwa obusonyi they are here ekinewuunyisa eggwanga lino tuliwunyeza bingi bye mutamanyi kino ensonga nkulu ate twali tusobola n'omuntu okumumiza omusu nga tannatuuka wano so olinga nga abajeno temwira kyemusirikidde kyemutayinza tugamba naye nga twagala kuwawaza amatu twagala kusasamaza nsi naye olaba tusalawo nti omuntu tajja kuttibwa mu ggwe lw'amateeka kati mutwale mu kkooti muvunaane naye olwokuba wano mulidde nemwebikka nemwebaka nemwebaka mu bifo by'abakyala bammwe n'abaami bammwe nemutandika tuvuma nemutulangira nga bwe tutasoma butalina bumanyifu wonna bumanyi temulina bakugu bamala kuvuzisa bantu tulina bakugu bakubawozesa nga omuntu wabula kooti eyo alina masters ekimu ku bimbo by'omutwe Kulayigye mulokole Felix obadde okimanyi era agenda nnyo ewa bugingo obadde okimanyi mulokole eyatulirawo obulokozi asabirayo ewa bugingo ekimu ku bimbo by'omutwe ti abantu abavaamu statements kagamba ate mu kyaki tebavaayo ekyo kimubbeza ddala omutwe kitegeeza kyaki ejjudde ba pretenders tosobola kugamba twali tusobola okumumiza omusu naye tugamba nedda katumuleete yazza musango bayamba muyambe obulamu bw'okubeerawo bayamba muyambe omusajja eyali mu nsiko najjanjaba president personal doctor we n'amuyamba okuba obulamu n'atuuka mu buyinza after disagreement n'afuuka enemy actually gweyagala bwagazi afe mumukwatidde Kenya ne mumuleeta Kenya baali tebasobola muvunaanirayo bw'aba yalina emisango gyazizza kyali kisobokera dda ate ebweru gye mwogerako kati kooti bwebanga esazeewo nti abavunaanirwa mu makooti g'amagye bateekwa okuggibwawo kooti y'amagye teri mu ssemateeka it shouldn't be a court, it is just disciplinary. Tesobola kuwa bibonerezo bya kuttibwa, tesobola kuwa bibonerezo byaki ne bwabanga bamuvunana treason nga mujasi era alina kujja mu kooti zino za bulijjo. Abalamuzi ne bagamba nti kooti eyo terina bukugu
ekitegeeza nti Ssaabalamuzi ne ttiimu ye bye baasalawo Felix Kulayigye naye tabyagala. Simanyi oba ayogeranga Felix Kulayigye oba ayogeranga UPDF. Ono aba ayogeranga UPDF kuba ayogerera magye. Kati waba ayogeranga UPDF kitegeeza nti tuzzeeyo nti magye ge gafuga. Kubanga amagye bwe gaba gafuga ate tuleta bya civilian. Yes. Magye batugambe bugambi nti government tekyali yaba civilian, government ya magye. After all agikulembera President Museveni. Pozi retired. But not tired. Alaga aliko nnyo. Era bwe kiba kyetaagisa ateekako uniform ya magye. Yes. Ate retired ate n'ateekako uniform ya magye. Simanyi kiraba. Aba alina okubajjukiza muli ba president b'amawanga, president wa America omulaba. Bannya babaddeko actually n'abaaliko babaddeko mu magye. Naye gwe balabo bali obwa president uniform bazambala. Olaba ne bw'aba alangirira. Nzijukira yali Obama lwe yalagira batte gundi Osama bin Laden. Yes. Yali mu Oval Office ye n'asayininga nti attibwe bagendeyo, n'alagira mission ye egende bakube, naye yaliwo ng'alindira bamuwa feedback naye nga tali mu uniform y'amagye. Okijjukira bulungi ekyo. Naye ffe tulina president yava mu magye but at his convenience ayambala uniform y'amagye. Kati ate Kulayigye ti ate tumuyamba buyambi ffe twali tusobola omutta ne tumumiza omusu, ekitegeeza singa si waalinnya be mwagala mubanyiga, ono erinnya lye lirimutaasa. Njagala nkuzanyira ebigambo bya Dr. Chris Baryomunsi yayogerera gavumenti, agambye nti ebintu bino byandibadde Besigye yafuluma nadde kkomera, naye nti gavumenti eraba byetobeseemu ebyobufuzi bingi nnyo waliwo bazanyirako politics kwegamba okufunirako clout mileage. I want to get his words. Yabadde ne mukulu wa Simon Kagwanja ngaga nti ndadde bagira naye bala abakulu babizanyiramu bya omusajja mulwadde, omusajja yeetaaga bujjanjabi, omusajja talina musango. Nze treason sigubala nti musango kuba singa gwali musango singa gwali musango singa Museveni baamukwatako yandibadde mulamu. Tetwandifiiridde statesman. Kati lwaki Besigye bamuyigganye? Bamuleke. Bw'abanga wakufuga Uganda ne bwe bakola batya aligifuga, ne bw'aba si wakufuga ne bwakola atya tayinza kugifuga. Mu story mulimu, mu Bible mulimu kabaka Sawulo. Sawulo yagenda n'atumya Dawudi n'ayingira olubiri nga mudongo amukubira amuyimbira, naye olwali olwo Sawulo olunaku lwe yakimanya ti Dawudi agenda kulya obwakabaka, Sawulo yatandika okukijjanya Dawudi. Era wande yaplotinga okumutta. Lwe yaplotinga okumutta, Dawudi n'alumanya olukwe n'agamba mutabani wa Sawulo ti oli mukwano gwange nti Jonathan. N'agamba Jonathan, naye Jonathan kitaawo oyo kirabika siri mu bitabo bye birungi. Yes. Naye mbadde nsaba onkettere ko ye kale kati kyetugenda okukola kyekino, nze ngenda mu maaso ga kitange ekiro, naye bwe naatuukayo bw'anaabanga alina evil intention ajja kumbuuza gy'oli. Nze nja mugamba nti nakutadde ogendeko ewammwe, ogendeko ewuwo okomewo. Nti bw'anaabanga kimuyisizza bubi nja kuba n'akaana nga nvuddeyo, nja kasuka oba yakayita kasale, nja kakasuka. Bwe kanaagwa, bwe kiba nti obulamu bwe buli mu matigga, nja kugamba omwana weeyongereyo kali eri mu maaso. Ne bwe kinaaba nti tewali buzibu, nja kugamba omwana nti komawo kalese mabega. Era bwe kiti bwe kyali. Jonathan yagenda ewa kitaawo akawungeezi, Sawulo n'amubuuza nti munaaluwa? Dawudi aluwa? Ti Dawudi nti namuwadde yansabye agendeko ewaabwe, nange ne mukkiriza.
Sawulo obusungu ne bumujjula n'akwata effumu n'alikasuka likube mutabani we Jonathan. Jonathan n'addukawo. Era bwe yagenda yakolanga bwe baali balaganye n'akasuka n'agamba akaana nti genda maaso kali eri weeyongereyo eri. Dawudi n'amanya nti bamukijjanya. Dawudi bwadduka mu lubiri lwa Sawulo. Sawulo yazimba ejje erinoonya Dawudi. Naye lumu yamugwako mu keevu Engedi. Dawudi yali mwe yeekwese. Sawulo n'ayingiramu yeetewuluze. Jowabu n'agamba Dawudi nti omusajja wuno Mukama amutugabudde tumuttire wano. Dawudi n'agamba siyinza kukoma Katonda gwe yafugako mafuta. He's God's anointed. N'alyoka amuyita nti Sawulo onjigganyiza ki? Efuli nze akakukunyi n'osula eri ejje lyonna lyonna ojja onjigganye. N'agamba what have I done? Enswera enfu, embwa enfu. He rebuked him. Kati ne incidence eno bweri kaŋŋambe nti Museveni ye Sawulo, Budawudi mulimu Bobby, Budawudi mulimu Besigye, and they are bleeding. Omanyi emisango gye bagudde ku Bobby, omanyi emisango gye bagudde ku Kizza Besigye. Kizza Besigye n'atulika n'okukaba n'olaba naga ne Museveni nze nakujjanjaba nakuyimbiranga ennyimba kuba bye bino Dawudi bye yagambanga Sawulo. Nane Mukama wange nenkusunira endere ate nze nyinza nti okwagala okusaanyawo obulamu bwo. Kyenjagala kwe kuba nti waliwo justice mu ggwanga gye twalwanirira. That is Besigye's heart. Tosobola mukwata nti omuggalire musajja mulwadde ne bagamba nti omusajja yeetaaga bujjanjabi, tebikwatako. Erya statesmanship kitegeeza nti oyinza okuba nekyoyagala oba n'olaba ng'omuntu akola obubi, but you listen. Bw'omala okuwuliriza then n'okola decision oganda edda wadde ekyo kyembadde ndowooza oba kyenjagala niye omuntu ono tumuleke. Nkuwadde position y'amagye nga military kati eno ye position ya government kuno yayogerera government. Chris Baryomunsi. The Deputy Chief Justice, yesterday I talked to the Deputy Chief Justice, I talked to Attorney General, I tried to get the DPP as a concerned person. And what I was told was that I think after the judgment was issued, we went into politics. And the lawyers of Dr. Kizza Besigye knew the steps to take as they look for his freedom. But I think they chose to go into politics. And I was told the court order, which is an extract from court, was just secured on Thursday. Yet should have been done immediately, because when the court gives the judgment, you don't serve the different departments with the judgment. You get the court order signed by the court officials, which you then take and present to different offices. So Besigye's fate has been lost in politics? Partly, yes. Ekibuuzo naye kyenkubuuza guli ya Dr. Besigye. Sokolineko. Oyo tebamukwata mu issue ya Nebanda. Dr. Chris Baryomunsi. Tebamukwata mu issue ya Nebanda. Does it matter? Lina tebamukwata mu issue ya Nebanda. Nti baagala bakole another investigation. Babakkiriza. Babakkirizaayo. Tebabakwata. Ne yali simanyani Dr. Tebabakwatira ku airport ne parts. Ne bazibajjako nti simwe munoonyereza. Ya doctor yali pathologist yali owe Mulago is it? Sijjukira ni. Ne oyo Dr. Chris Baryomunsi bonna baali bagenda. N'oli ne babakwata ne babibajjako. Polisi ne baga simwe munoonyereza. Ffe tukola ki? Ffe tunoonyereza. And the matter ended there. Paka lwe baamugula ne bamuwa obwa minister. Kati bamuwa obwa minister, definitely ebyo byalina okwogera. Ebyo si byewuunya. One, order, court ekoze judgment. Judgment eri ku TV buli omu agirabye. Yes. Eri public. Ne judgment eri mugundi mu ate order ki gy'ogamba. Kansooke mbuuze. NRA bwe yawamba wano baata abantu. Order baagijjawa.
waliwo court order yakolebwa balangirira bulangirizi nti bonna tubatadde simanyi kiraba tewaliwo njagala gwogenda onoonyereze oba Museveni bwe yawamba n'alangirira okuta abasibe oba waliwo court order yayisibwa eyaji extracting ani yaji extracting so kati bye baagala babikola bye batayagala ne beekwasa gundi. What crime has he done? Kubanga bali teba extractinze court order, so you continue with an illegality. Ng'omuntu mumudetaininze afa yeetaga bujjanjabi, you still in prison. Kibi nnyo nti bannaddiini tebakyalina ddiini. Singa babadde n'eddiini bandibadde boogerera abatalina boogerera. Wabadde oŋŋamba ku Janan Lumu. Singa Janan Lumu azuukira tudde najja subira kyayinza okusooka okulagira okukola kiri eki tebaddamu okucelebrating olunaku lwe. Ask me why. Lwaki boogera ebirungi ne boogera bino naye ne basiisiriza. He stood out. Not only standing out, he partook of the struggle. Naganze sirina sala gye ngenda kusaba ng'abantu bange basibibwa battibwa. Ngenda confronting the power. Mugambe nti set my people free. Where are the Moseses of the times? Moses yagendebwa Farao nga Katonda amutumye set my people free. Let God's people go. Where are the Moseses today? Where are they? They are nowhere. Kakati bwe kiba nti tebaliiwo, Janan Lumu stood bamutange naku z'omwezi zaali 17 omwezi ogwa February 1977. Si 77? Ekimuttisa kiki? Bwe yalaba ebyali bigenda mu maaso n'agaa nedda nange kanyambe kubayeekera. N'atandika okuba nga conduit y'ebyokulwanyisa abarecruitingira abantu ne ssente abakuŋŋaanyiza. Era ekikakasa ebyo nti Museveni bwe yawamba ekimu ku bye baasooka okukola nga bawambye kutongoza Janan Lumu. Yes. Mu 79 bamubulamu oluguudo. Kati over the years Church of Uganda emufudde mata. Kati ate government nemufuula hero. Era ne bamuwa n'olunaku lulamba olwa 17th ne lubeera public holiday. Niye abasajja abaasaba lubeere public holiday. Muyinza mutya okuba nti temusobola nakwasamya kamwaka mmwe for even a second okupetitioninga okupleadinga for voiceless Kizza Besigye. Naye mulina audacity egenda ku ntaana ya Janan Lumu ne mwebaza Katonda nti yamuwa amaanyi, yamuwa okuyimirira era ne mweyama nti kyakulabirako. His life should be emulated. Naye nga tewali noogu ayinza gamba nti adeyalinge for even a second. Mubeera honest oba mubeera hypocrite? Are you honest or hypocrites? Janan Lumu mu this state, mu this situation, under the circumstances, manyi yandiyimirira naga nedda. Kizza Besigye must be free. Abaasibwa mu 2011 2021 ebyofuzi must be free. Abasibiddwa makomera over various issues must be free. Tewali nsonga lwaki okwata omuntu n'omuwaliriza akonfessi ng'ekyataakola. Because all these are injustices. But unfortunately bangi tebannakwatirwa ku baabwe. Ensonga lwaki tebafaayo. Naye singa bakwatirwa ku baabwe, nze I've tested injustice. Nagamba navaayo okulwanyisa ebisiyaga ne banzigulako nti mpayiriza Kayanja nti ali ebisiyaga nti simanyi neekobaanyi ne bannange okwonoona erinnya li. Omusajja ali ebisiyaga neekobaana nti okwonoona erinnya li. State n'enframinga abaana be nayamba ba victims aye ne babaleeta okunnumiriza nti nalimba wa ssente nabasuubiza ssente. That changed my perspective.
about the state. State can do anything. Esobola okuteeka ku Kizza Besigye emmundu zaatabanga nazo. Ye tulina bano bannaffe abali retired ninga balina emmundu. Kati Kizza Besigye even assuming alina emmundu kwajjukira bamuvunaanako okubeera n'emmundu. Ogwo nagwo gwali musango. Ne retired Kano omusuubira kutambuza muggo. Kyokka nga BMP abatabeerangako na military bakalakala n'emmundu. Yes, ku nsonga yennyini Musumba ndoza leka video busaasaanidde emikutu wonna ne mawulire twabirabye ku kabaga aka surprise aka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abakulu bamuleese ku kitebe ng'akuza amazaalibwa ge. Ne wabaawo parade yalabiddwa nga aba foot soldiers bambadde ebimyufu nga bamukubira salute era nekye yakoze naye kennyini okulambula ennyiriri wa foot soldiers. Amagye gavuddeyo okuyitira mu Felix Koyaji ne baga nti Nuupu bw'etakomya bintu ebyo abaana bano bakwatibwa era bavunaanibwe mu General Court Martial olw'ekikolwa ekyo bw'ebikolwa ebyokweyisa ng'ab'amagye. Ati kyova olaba Kulayigye naye mukwano gwe Kulayigye simanyi kikyobadde kubanga ekyo tekivunaanisa muntu mu Court Martial. Kati kale abaana b'amasomero bakola zi parade ne bayimba n'ennyimba z'amagye ne bakuba n'ezisaluti bonna bagenda bakwata in schools. Obanyi kimanyi bulungi nti mu masomero bayimba national anthem, bayimba ennyimba z'amasomero, babeerayo ne gundi ne bagaa tugenda kukola parade, bonna bagenda bakwata. Ate mu churches waliwo Salvation Army oba manyi ba Salvation Army, waliwo Boys Brigade eya Church of Uganda. Boys Brigade nabo babeera ne gundi zaabwe balina ne uniform ziriko ne zicepe, bonna bagenda bakwata babavunaane. I think waliwo problem etulemye okutegeera bwe kiba nti constitution ewa buli munnayuganda eddembe erya conscience waddembe okuyisa nga bw'ayagala okwambala ebimyufu abanupu. Ebimyufu abanupu bye bambala uniform y'amagye. Ye bwe bakola parade ne kibafuula abajaasi. These are young people abalina passion for the state, abalina passion for this country. These are nationalists. Kati olwofe aboogera simanyi kirabo bajjajja baagera nti enswera ekwagala yekugwa ku bbwa. Bw'oba omugezi tokuba nswera. Treat the wound eri septic. Olabe oba enswera zinajja mu malwaliro temuli malagala gw'okwata babyogerako. Simanyi kiraba obwavu bujjudde mu bantu okwata babwogerako. Abantu babagoba ku ttaka ate abagezaako okubayamba bw'okwata. Agezaako kuwa amazima, agezaako kulungamya ate gw'otulugunya oba otegeera. Ate kitegeeza upstairs oliko ekikyamu. Abaana ba Nuupu baba nga basazeewo okukola ebyo after babikoledde ku streets mu Kampala, babikoledde wali mu kifo kyabwe baddembe nga ssemateeka bwebawa. Tebalina musango gwe bazizza. Kati obawoninga nti bajja bateeka mu kooti y'amagye, Court Martial, kitegeeza nti mpozi president yagamba nti abalamuzi si be bafuga eggwanga. The country is not governed by judges. Eggwanga lifugibwa bantu. Kyokka nga ate naffe abantu tetufuga ggwanga. Kwa wadde batugamba nti power belongs to the people. Naye gw'ogirinayo. Kulayigye yandyogedde bw'atyo. Bandibadde nga abantu abafuga eggwanga babasibira ekkubo president ayitewo. Gwe naawe n'okkiriza nti power belongs to the people. Nga the people babasiba nti temugeza ne muyitawa. Mulineeko nannyini ggwanga ayitewo. So where does power lie? It lies in the gun. Kitegeeza nti actually the military still controls the affairs of this country. Era kitegeeza nti abalowooza nti tuli mu democracy oba tulina omukisa okuba akalulu tukyuse kuba kuloota misana.
kwa bwe kiba nti oli agambye nti power teri mbalamuzi ate nga abalamuzi bakiikirira interest zaffe ng'abantu omulamuzi yakusobozesa okufuna justice through that impartiality naga nedda omusajja ono bamuvunaana defamation naye alina facts facts tezisobola facts tezalawinga defamation ebeerawo ng'oli byayogera byambu defamation wejira but as of now defamation tekola eri abagamba nti bana bali misguided ba foot soldiers they are misguided eri abakkiriza bwe batyo nti era bangi bagenda kusibira mu makomera over those actions singa babadde misguided bandi badde babatwala mu nsiko babattireyo naye boogera nabo we batuukira obateerawo essomero nti bagende basome the affairs of this country kitegeeza they are not misguided singa Kyagulanyi yali takoze essomero eryo ne ttiimu ye ne bakoze essomero ate babagamba temuli supposed kusomesa kati buli kye bagezaako okukola okugaidinga young people babagamba si mwe muteeka okukikola ffe tuteeka okukikola. I think there is a problem. Kyagulanyi wa Nuupu n'ekibiina kyakulembera balina emisoso gyabwe bwebanga eyo part of the initiation process kyekibawa kyetuyita bakita batya kyekibawa stamina nti tuyimirire then kitegeeza nti tobatulugunya gwe baleke bakole bye baagala. The young people babeera n'amaanyi, young people babeera ne voice ate buli lwosiba omuntu lwaki abantu olowooza bayingira nnyo ensiko bwe baalabanga mu kkubo babakwata tebakkirizibwa kwogera baga kati tukola ki wano tugenda after bwe tusigala wano tujja kufa bwe tugenda eri tuyinza okufa naye bwe tuba tetufudde tulireetawo enkyukakyuka. Omuntu alina philosophy efaanana bwetyo tusobola kumukugira so kyova olabanga ngamba nti mu kifo ky'okubatulugunya n'okuba intimidatinga n'okuba threateninga bandibadde babagamba bugambi nti you can do your part mutuyambe ku bavubuka mubayigirize bwe batambuza eggwanga naye buli lwobeera gundi ng'otya kizibu nnyo okukikola era nze ndowooza kiraga nti tuyinza okuba nga guno gwe mulembe gutukyasinza okuba n'abakulembeze abatiitiisi. Did you see anything wrong in that video whereby Kyagulanyi alambula ennyiriri z'aba-foot soldiers abamba musalutinga? Did you see anything wrong? Ng'ali ne mukyala we teyabadde na mukyala we? Yes. Is there anything wrong? Yabadde birthday. Yes. Kati ate olwo be bayiira amazzi kange eriyo akuza birthday nga bamuyiira amazzi oli yakuziza birthday ne bamuhipinga praises ti gwe waffe gwe president waffe kati ogwo musango ki era kikyamu kyekirimu gwe tolabawo kikyamu ng'ali ne mukyala we balambula ennyiriri z'aba foot soldiers. Who are the foot soldiers? These are people whose hearts have been won by Bobi Wine. Tabe superimposingako bagenda gyali lwa kwagala balina kye bamulengeramu basuubira nti singa wonna akwata obukulembeze ajja kumakinga Uganda a better country. Simanyi kiraba nga ne Museveni bwe yatwalanga Museveni nno nga bwe yakwata the first 27 bagamba but even thereafter n'atuuka okutwala abantu mu mukyaka kuba bagenda mu mukyaka bamukkiririzaamu n'ekyankwanzi abatwalayo kati bagambye kyankwanzi national leadership what nali yes kuba eriyo n'abenarem abagendayo era ne bakomawo nga bonna nga bambadde uniform. Yes. Bwe batuuka eri bonna bambala uniform ez'amagye munali n'ekyawandiikibwawo nti bwe bagendayo bambala uniform bajaasi ne bano basajja batu ne bakazi batu tebakwata mmundu tebakwata busaali tebalina nakisi kyonna kye bakwata not even okugamba nti bambadde uniform z'amagye bambala ki uniform kyabwe kiringa ovulo oyinza n'okulowooza nti basiizi ba langi
ng'atone General ateekateeka okuleeta ennongoosereza mu ssemateeka okulongoosa mu UPDF Act okubeera nga General Military Court Martial eweebwa obuyinza okutwala civilians reduce more civilians more so ba foot soldiers 226 we tulina okutandika kati nga beeyongera okubeera mu makomera n'okutwala military court martial. Simanyi nti Attorney General n'asobola okukola kyayogera soon. Bw'anaaba akikoze soon then lijja kuba tteeka lya mukadinisa nga 1967 Pigeon Hall Constitution nti kwe kugisoma kwe kugiyisa, bw'oba towanise mukono kugiyisa oyingira kukomera nga balumu. So I think kyebagezaako okukola okukakaatika UPDF General Court Martial ku bannayuganda kiba kikyamu. Saabalamuzi yakirambika bulungi nnyo. Bwaba baagala abantu bano batraininge. Ekyokubiri, General Court Martial ebeere under the judiciary, so si under UPDF. Tebasobola kubanga abali mu Court Martial owe allegiance to the president. Kitegeeza tebajja kuleetawo partiality. Buli muntu yenna agenda gye bali nga tali ku ludda lwa president ateekwa okutwalibwa nga aduuyi. Yeti ekyo ssemateeka kyegaana. Ffenna tulina okuweebwa ki eddembe. So bangi bajja bakwata kyobola banga ngamba nti ebyokulonda twandigize tubireka olw'ensonga Museveni tannakoowa. Ekyokubiri, akapapula obupapula emiya pepa kitolabwe kamujja mu buyinza. Emiya pepa kajje mu revolutionary kamukube ebbali eri abakkiriza nti kisoboka. Omanyi ngenda n'entundu ya affairs za Uganda nenneewuunya replica eya Congo yali gondi Omabongo wa Gabon. Omabongo owe Gabon nakunyumiza ka story Lumundi ku BBC ye musajja yeesimbangawo obwogo kwegamba basimbangawo ekibiina kyekyoke kyabeeranga mu buyinza kati waliwo birala pluralism teriiyo. Kati ate ekibiina nga kisimbawo ye yekka naye ng'ate ye talonda. Omusajja Omabongo yali musajja mumpi era ng'okwagala okumwongerako okuwanvu ayambala Gabon, ayambala gundi platform, ng'ayambala n'empale bero bottom ebike ku platform ye aleme kulabikanga omumpi ennyo nti nga tetandikira waggulu. Lumu wa BBC yamubuuza ne President Bongo, tuzze tulabanga buli kiseera weesimbawo wekka. Naga si nze neesimbawo, bali be bansaba era ne bankaka nze saagalangako nabikoowa saagala. Ate tulaba weesimbawo wekka ne ku baloti obeerako wekka. Naga nti ebyo si nze mbikola. Naga nti okukakasa nze sikuba kalulu, mukyala wange takuba kalulu, abaana bange bonna tebakuba kalulu. N'olwekyo bw'oba oyagala kumbuuza lwaki sita buyinza, genda obuuze bali abanteekako. Pulira njagala bavunaana. Gwe buli kiseera ne bannonda nange nkoowa. Ye Omabongo naye nga yeesimbawo yekka, kibiina kisimbawo ye, tolaba nti was a hypocrite. Tosobola kuteekawo okulonda kyokka nga toli ready to live, kyokka nga oli ready okusiba buli muntu yenna ajja with a contra view ku yiyo. Kitegeeza tonnayagala kuta. Kati gamba kintu kimu nti mulindeeko bwe ndifa. Musobola okulonda ebirala byonna naye kino mukireke. Awo nja kuwuliriza. Naye kati bye tulimu byonna abaana bajja kusibwa, abajja okuttibwa bajja kuttibwa lwa byabufuzi. Bwe kiba ddala eggwanga lyaffe tulyagala, then kyekiseera bwe kaba nti kalulu naye nga kutuusa mukolo
tewaliwo kigenda kukyuka abatakakubye basinga kwabo bwe tuba tetukakubye tetujja kufuna basibibwa tetujja kufuna balemazibwa tetujja kufuna battibwa ne sente z'omusolo tezijja kumala gagenduka nate Musumba tetusobola kuleka ku exercisinga right oba tetusobola kujjako bannayuganda ddembe lyabwe because it's constitutional nti balina oku exercisinga their right every after 5 years ekyo ndaba ng'ekijjako abantu eddembe lyabwe anti kaakati nze ntunulira mu cost nga mwe muli ne human cost kitugasa ki okuba akalulu nga tugenda kufiirwa abantu 5 ojja nga temuvaliwenga bulamu bwabwe but if even one life matters then tetwandigifiiriddwa bantu bazinga emikono kati tubireke oku struggle for okulwanirira enkyukakyuka tugireke tuzinga emikono musaba abafa baffe kuba Katonda ndoza yasigaza prerogative ne bwobba ne bwotulugunya ne bwokijjanya naye naawe in the end oli ngumba gwe Musumba kyo suggesting ndoza President Museveni kyayagalira ddala oku bannayuganda beetamya ebyobufuzi beetamya buli kimu abeerawo ng'afuga bufuzi nga waye twamuvaako kati kankubulire kigasa kyo kola okuteekawo okulonda nga bagenda kukwata bavubuka babasibe nga waliwo abagenda okuttibwa nga ssente zandibadde zikola mu malwaliro zigenda kukuba mu kalulu ate babukubira ebweru ate era nga bagenda bubba kigasa ki I think prudence dictates essuubi lyakugwako bwe tuba nga twagala enkyukakyuka then ebeere toto ng'eyita mateeka bwe kaba kalulu tukakube nga kabwesimbu so si kuba kalulu kutuusa mukolo kutuusa kuba kalulu kulaga nsi nti tuli democratic ate nga tetuli wamala singa ozo following statistics Kifeefe muganda wa Dr. Besigye yafiirawa mukomera lwaki bya bufuzi Segirinya afudde ki singa yali tasibiddwa singa yali tamiddwa mukisa gwa kweyimirira singa yali afunye treatment yenga bwe yandibadde agifuna probably twandibadde tukyali naye but pastor gwe tokoowa kulaba bantu bafa tokoowa kulaba baana bakwatibwa tokoowa kulaba bavubuka bato abandi badde bagumiza ekibira emiti emito ate nga gye gikwatibwa agenda okuvayo nti obusajja tebukyakola agenda okuvayo nti bankubye kino ebyo byonna okubeera I can't let evil triumph kiringa bona nga Musumba nti bannamawulire no babakuba bannange wamala wandisirise naki no I can't. The only thing necessary for the evil to triumph is for the good men to do nothing. Ekintu kyokka ekitaagisa obubi okuyinaayina be bantu abeeyita obulungi obutabaako kye bakola. So let people go. If all of the clerics rose up ne bagamba enough is enough, bwe kiba nti musibira abantu obwemage naffe tetujja kuddayo bbawa masakalamento ekyo kyekisooka tetujja kuddayo basabira kyekyokubiri tetukyaddayo ku mikolo gya gavumenti kitegeeza bukozesebwa nga tuulu oba nga tawulo oba nga tippi bannaddiini bwe munakkiriza okubeera toilet papers bajja bakozesa eventually babateeka ku ttale naye nze nsuubira mwandibadde muyimirira nga mulimu ensa. Janani Lumu stood. Janani Lumu was killed. Tetujja kusukawo. Museveni mumanyi. Emyaka gye mu studying giwera. Asobola okutiisa. Ne tasobola kukwata bannaddiini bonna bayiwa mu makomera. Asobola okukwata bannabyabufuzi. Tasobola bannaddiini. Abakoze ultravires. Ekyo kivudde mu busobozi bwe. Abakumya oluyira lwatajja kuzikiza. Tasobola kukwata kazimba. Nakwata ba bishops be. Nakwata gundi cardinal ne archbishop wa Katoliki ne timu ye. Nakwata ababasiramu ne timu yabo. Nakwata aba Pentecost bonna n'abamalayo. Tasobola.
If there was solidity through the interreligious council, come interreligious council, buli omu mwali Abadventist mwebali buli omu mwali agandi enough is enough. Let Kizza Besigye go. Let people tukoyo okulaba nga bannabyabufuzi bakwatibwa basibibwa naye nga bajwetekebwako bisangosango. Tukoyo okulaba ssemateeka ng'emenyebwa ate n'abajaasi nga bamala gaanukula tujja bakwata tetujja batta. Kitegeeza rule of law teriiwo. Ate nga Janan Lumu yayagala nnyo rule of law ebeerewo. Kyova olaba bunnanfuusi bannaddiini okuddaawo ne bajjukira Janan Lumu nti yafa. Ne basaba gavumenti olunaku nalwo ne lubawa. Kyokka ne bamaliriza nga bakoze eby'Abafalisaayo. Omanyi Yesu bwe yagamba zibasanze Abafalisaayo bannanfuusi, zibasanze bannaddiini bannanfuusi, mwekobana ne bannabyabufuzi ne muzimba amalaalo ag'abannabbi bajjajjammwe be batta, era mugamba singa ffe twaliwo tetwandibase. Zibasanze njawulo ki? Janan Lumu baamutta, bano batya nabo batya okubatta n'okubasiba. Njawulo ki? Kyokka bakuza olunaku lw'oli olusinga Janan Lumu azuukira leero nalaba nga bakuza olunaku lwe, kyokka nga bye yayimirirako tebasobola kuyimirira wadde Kabebenu oba ku Lusebenju. Olowooza abasanyukira? Tayinza bagamba mwatandika ddi okuza olunaku lwange, nabagambako mulukuze, nabagambako okumpa ona, nabagambako okunzimbira oluguudo nti mutekeko erinnya lyange, nabagambako nti mukoleeyo olunaku munzijukirenga. Janan Lumu ateekwa kubanga munyiivu, era simanyi babishopusi banne abali musinkana ku lunaku olw'enkomerero kyali bakola. Bakute tujja sukka wana takumira mpeera batukumire. Aye Katonda kuuma. Buli omu aveemu obunnanfuusi, bannaddiini baveemu obunnanfuusi. Stand on your two and advocate for the weak, the poor, the oppressed and voiceless. Akuume. Uganda y'enkya